naye gwe okimanyi nti ebyaddala eddogo gye liri liriwa okikiriza butete obwabuusi ate ne leero olweyaddeera ina okudda amazzi gasaze bassebo ne bannyabo abantu batuuze ku conclusion egamba gavumenti ete Okello alye butaala ennaku kati ziri bbiri ng'ekkooti tetuula olwasooka ekkooti yali egenda naye yamala neetuula lwe baatumira oli gaayi naye nti ne batuzayo teyatuula bulungi baamutwala teyatuula ogwazzeeko enkuba baabadde batandise enkuba tetumanyi gye yavudde namutikwa w'enkuba n'agira ati nasula teni abantu abamu abakkiririza mu bintu ng'ebyo bavuddeyo ne bagamba nti emizimu gy'abaana bugyanyiize bano abakulu bamala bumanzi boonona bunoonyesebeza wa musolo bamala budde weetuula ezo ssente era omusango gw'Okello bassebo ne bannyabo temwewuunya nnyo nga gulina stage gye gukutte nze nsiba nga lya nagamba gwe mujjukira twali ku TV nekugamba omusango gwo gye gugenda okuggwera nga gavumenti oba aba prosecutor balemeddwa okufuna obujulizi obulumika Okello. Bujulizi kati tubuyina. Bujulizi ki? Obujulizi ebyambe ebyatta indako maleyo ebyambe ebyatta obaana kwaliko fingerprints z'Okello. Essaati Okello gye yalimu kwaliko omusaayi gw'abaana ne gundi z'Okello. Ekirala amasimu transactions ezaali zitambuza nnyo ssente n'asenguka eggaba nga social media ze Google biki bisaakinga engeri gye battamu abantu. Okello yali abeera ggaba. Yali tabeera, yasooka kubeera ggaba n'avaayo n'adda ekyanja. Yavaayo mu guno omwezi we yavaayo ate n'addayo ng'essomero yamala dda disportinga. Before even going to that school waliwo essomero era ye yagendako balyogeddeyo ekyanja n'alaba nga jjo ligenda mulemesa kwe kuddayo ewa eggaba era n'anoonya ne ka shortcut era baabiraze Google bino byokola search basobola onoonyereza ne balaba essimu yo biki bye wakeberako biki bye wakola byonna essimu ye ne babuuza kati ne obwambe nze bwe baalaze mu kkooti detective yalaze obwambe bwe bagenda ewuwe ne bajjayo obwambe bwe bajja ewuwe bwe baalaze tebanaba kulaga kambe kafumita bakaleese nga kalinga najjolo baleese obwambe bungi ne bagamba buno obwambe bwe twajja ewuwe ne baleeta ekirala bakireetedde mu ssaati ye ne bagamba mu kulaba okumpi yabadde akyayogera ng'enkuba etonnya mu kulaba okumpi nze byennyonyereza nga yabadde SP biki n'agamba obujulizi weebuli Okello okunoonyereza ku masomero g'abaana abato okudipositinga ssente zonna be babadde boogera okubeeramu ekyo ekitundu buli ssaawa. Kati kambuze ekyo ekyokubeeramu kijustifyinga kityambu yatta osula anti ne ku ssomero n'omusaayi kweguli obeera kyanja kikyonona ku eggaba gy'ogenda otwala omwana obeera yiri ku musanvu kiki okimye kulambira. I'm working. Omanyi kyo bano Okello yalina business endala. Tewali baginoonyerezaayo. Si kunoonyereza si nti buli w'obeera oba ogenze kukola. Kaakati babadde bakyawa obujulizi. Omuzimu ne gujja ne gubikkulako ttenti. Obujulizi bonna ne babulekawo era tewakyali. Nalabyo omulamuzi ng'amyanse nga bamudduse 1,000 mu gundi n'obujulizi ababadde aba kamera baabukubye ebifaananyi nga babuleseewa ku ffulo. Kati ffe tubuuza abazadde b'abaana obujulizi we buba buzikiridde weebutyo. Ekitegeza kati obujulizi bwabuze. Ate kati enkuba yabukubye. Omanyi kati kangambe kyentegeddemu eyo story. Obujulizi obwo tebwabaddewo obutuufu.
kati webabadde babuzaabuza eggwanga bafunye ekibayamba okakasa eggwanga nti obujuzi bwakoze eki bwabuze Liani ekintu kyonna kyonna webabanga bagamba bafuna fingerprints ku bwamba obwatta abaana omusawo gwandibadde gukomye naawo naye simanyi kiki omukulu bamubuuzizza kiki kyoyogera ku nsonga zonna ze boogedde yagambye they have advised me ebintu ebyo mbyogereko ku Monday they are prolonging nozola by the way ono mpazi bagambye buli we boogera bagamba American citizen nawulira wasaba mbulera I'm not fine tipuke nawulira yagamba nti my lord mbumbu Okello abadde agala bamuletere minute maid oba neka abadde edited sinikira muli ebintu yagamba my lord I don't think I can go on with this case today. Why Okello? Because I'm not feeling well. Okay, the court is closed. Naye bannange nga tuvudde mu by'okuseka kozi baleeta bambi n'engoye z'abaana abo mu kkooti nga nazo ziriko endagabutonde z'Okello. Just mbuuza bubuuzi baanoonyerezaako ne bamanya Okello yafumitira abaana abo abasomesa baaliwa okimanyi abasomesa bazza abamu ku stand waliwo omu gwe yalumyako yali mukyala waliwo omu balumiriza nti bamulaba ng'afumita oyo gwe yalumyako eyali agezaako sika naye yamulumiriza ne gundi w'essomero naye najja n'agamba tetumanyi ki kyamubamba kyamugwira nadda ku baana tikyawafe omu yali agezaako naye n'amulumya omukazi jjuka essomero lya mukyala wazaala omugunywa essomero ly'abakyala omwana wa Liani ali mukwekuba finga Nego kimanya ekyana kigenda kuba nga kikuba finga namba ku mwana wange naye ate edda kyali kikuba omukka katumalirize naye we bannange twagala omusango guno guggwe we guba gubalemye bagukwasa abantu ate basobola gukwasa abantu because mateeka g'ensi yonna yonna it is not allowed emu ku nsonga lwaki anti emu ku nsonga lwaki ali mu kkooti wabanga mutuuze wa America batekukuba baali baagala oba okumu executinga ndowooza eggwanga ne bagamba you cannot just do that you need to see he has to be proven guilty okitegeera naye era ali guilty ku bujulizi ennaku zino bwe baleeta naye batandise omujjako ekyo ekikyakyakya ekyasooka ekyasinga okummalamu amaanyi ne manya nti guno omusango ogenda kukomaawo kugamba nti Okello yagendako ebutabika kaweddemu ddaawo kati because oyo omulalwa bayinza okugamba kyamutembye kuolo naye nga thank you so much for watching ladies and gentlemen we shall link up later on we are proudly sponsored by Zaid Lighting Store kutuusaako amataala gonna bassebo ne bannyabo mama yaani anoonya tata yaani alimba noonya bagula ku mataala bangulire ku kamera mwere bulungi mweraba